Ko tabiriya Mulago National Referral Hospital erisangibwa Kawempe abaana 67 bazaliddwa nga mwenda banya balongosidwa bulongosi nga onombadde muno mugwa balongo abanaku bobola atabana balenzi abazaliddwa nga tebalongosidwa bali 26 nga kupinda bana balenzi ate 13 bawala nga muno mulimu mugwa balongo kusinzira ku musawo Sanyu Lukiya mwenda balongosebwa ne kubako 6 abalenzi ne kubako bana abawala abalongose ne mu balongose omu walimu sete emwe y'abalongo. Lukiya ategeeza nti abakyala abazalira mu ddwaliro lino mu kiseera kino bangi olw'akawala okuggala nga n'ennaggulu abazalirayo batunda ekibalizo okusindika bamu e Kawempe. Tufuna abakyala 10 paade naye ng'ebintu era mu ebiri abakyala bandwadde bazalira e Kawaala wawonna naye bonna bajja wano kubanga nti nno tuli mu center population nyingi n'omusaala batwongereko bayira wetwongere okusanyuka. Abazadde betwogereko n'abalaze essanyu olw'okuzaala ku lunaku olw'amazuukira. Nsanyuse nnyo musooka byonna neebaza Katonda kubanga yankwatiddeko nensobola okusindika omwana ono tebyabadde byangu. Ngenda muyita Baby Linda kubanga eryo erinnya mu Portugal litegeeza beautiful. Ndi musanyufu ku lwa mukyala wange okunzalira bebi omulungi ate ku Easter ng'eno. Ku ddwaliro Lubaga abaana 6 bazaliddwa nga abawala bali 4 ate abalenzi 2. Musawo Anitako Omujinja akulira abasawo abazaalisa mu ddwaliro ategeeza nti abakyala bonna bali mu mbeera nnungi. Abakyala bali bulungi bamaama ne babebi tebalina buzibu. Bo bamaama wakati musanyu batuwulidde bwe bawulira olw'okusala ku mazuukira ga Kristo. Ndi musanyufu nnyo okuzaala Baby Esther. Twakisabira ddamu twakisaba Mukama era kituusizzaako. Era ndi musanyufu nnyo kuba nakisabirira okuzaala ku Easter. Ku ddwaliro Mengo abaana 4 bazaliddwa nga bawala bali 2 n'abalenzi 2 newankubadde nga abakyala bamu balongoseddwa bulongosebwa. Omwana wange zina ninja okumweta Mejeya. Musawo Justin Nawanda ategeeza nti bamaama bonna bali mu mbeera nnungi wamu n'abaana baabwe. Tufunyeyo sizeemu, tufunyeyo normal deliveries 3, abalenzi tufunyeyo 2 n'abawala 2. Mu ddwaliro ekibuli abaana 9 be bazaliddwa ku bano kuliko abalenzi 5 n'abawala 4 nga abaana balongoseddwa bulongosebwa ate abalala basumulukuse bulungi. Amina Namutebya omusaliza okuva mu ddwaliro ekibuli akasiza bino era agalizza abantu bonna okuyita mu bikujjuko ebya Pasika. Tulongosezza abakyala 4 ate abakyala 5 bazadde bulungi. Ate mu ddwaliro Ensanyu abaana 6 be bazaliddwa era abakampuni ya Movit bagabidde ebintu okuli powder ebizigo n'ebirala nga kitunzibwa Robert Kitenda bw'annyonnyola. Abantu bali mu malwaliro nga talina lugoye talina kizigo kyagenda kuteeka ku mwana tukowoola n'amakampuni amalala gaveeyo gakole ensonga yemu. Ate omuzaalisa Margaret Birungi annyonnyodde ng'abaana abazalidde ne bazadde baabwe be bali obulungi. Abakyala baffe bali bulungi soka olunaku olwaliro tuzadde abaana 6 abawala 4 abalenzi 2. Nazadde omwana ow'obuwala wuno Princess Mugisu. Abasawo baafubye nnyo okulaba nga batutaasa obulamu bwange ne bebi wange. Njala emuluma.